olunaku olwaleero kalufuuko olw'enjawulomu waliwo akatambi akayitingana nga kalaga nti waliwo emmotoka empya eya pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Katusooke tukalabe tukawulirize oluvannyuma nkomewo nkunnyonnyole ku mmotoka eyo n'emmotoka eya mwami Kyagulanyi empya. Ate bwe tuva eyo ngenda kukubuulira ekigudde ku Mesarch ssemakula ono alifa akirojja alifa akinyumya. Kyokka nga bannayuganda abaasendebwa okuva mu ntobazi kaakati ekitundu kino kye baasendebwamu gavumenti n'ekyezza mu bunnambiro nga tewoneetana myezi 6 bizadde leenya era omuzigo gumaze ne gudda. Nze Eke Master ku lutimbe gaggadde olwa Eke TV tusumuludde olwo gano n'amalala mangi ogenda gawulira amawulire ag'entiisa olwaleero nga kuleetedde mukwano gwange ampuliriza Sam Mayanja bwino amaze okubeera ng'afuluma lwaki eyogedde ebigambo ebikyafu ku Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri olunaku lwaleero katambi kafe akanaddako. Nsimbudde bwe nti ku mmotoka eno ogiwulirize ogimanye era nkubulira ebyama ebituufu ebigiriko ne pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Ono kyali ajja kubalumya omutwe. Obutami badde buyitingana ebifaananyi bibadde bituufu. Iyo yatuuse dda yalandinze dda UN ate munoga tebikoze. Twitter zireese obuzibu mwana okuwandisa nga taliiko amugambako. Twitter zireese ebizibu. Akatambi kemu akabadde katambulira nga mukalaba ng'omusajja alina abasajja bibigambo byebayogedde bibadde bituufu kubanga yiyo UN emaze n'egireeta. UN emaze n'egireeta. Parliament ya Bwengeza mukimanyi gyeyatuula neya gundi ne Canada netuula. Bannange Twitter zireese obuzibu naye abazungu banaasigala mu Uganda. Tatusobola okugenda ekitebe kya UN natawanyira okuvawo leenya. Iyo kamira nsozi bagireese golowooza egenda kumira nsozi za mwaka ki? Omusajja agireese. Abazungu kibali mu kubala mu Uganda wallahi this time around kiteekeddwa okuba kati bakyekweka basizadde okulamu lwatu era nga badde bogera mu vidiyo bamaze ne bagireeta. Kakati okusirika tebubeera butamanya n'okwogera ennyo tekuba kumanya nnyo. Ebya Minisita Mayanja ampuliriza ebigambo byayogedde bimuzaalidde bitukula makayi byazaalira ku nsiko bino nga byogedde ku Ssaabasajja Kabaka ono nga yinannyini ttaka wabula nga sinaba kubeera nga nkutuuse eyo njagala okimanyi tambula na mulongo waswa omuluuta nsozi kafulu mu mbeera ng'ekalubye ennamba gy'olaba ku screen ne bwoba oli Bulaaya gyeyunire olwo embeera ejja kubeeterera. Kaakati mukwano gwange ampuliriza akatambi k'otandise nako ak'emmotoka eringa eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo UBJ eri Black Cobra mwenna gye mumanyi Black Mamba abasajja babadde batandise okubeera nga bazuŋŋanya ebigambo era kaakati bannayuganda bangi abampeereza obubaka nga bambuuza katambi ako nti ddala Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yafunye emmotoka endala oluvannyuma lwa General Muhoozi Kane Lugaba okuwandiika oba okutwitinga messages yawandiika ku ggwanga erya America n'okulowooza nti agenda goba ambassador ggwanga erya America nti kino kyanyiiza abazungu eggwanga erya America. Kaakati olwo ne bakwata emmotoka enzito ddala erimu ebyokulwanyisa etayitamu masasi etayitamu yadde ekikompola ne bagyongera mwami Kyagulanyi Ssentamu Mitembo nga ku mulundi guno emmotoka eno bannayuganda badde batandise okugamba nti yaweebwayo gavumenti ya Bungereza ne gavumenti y'eggwanga erya America mbunge eno esobola okubeera nga eketta ebyama ebyenjawulo okusinziira ku kifo waweeba eri era ng'esobola okusensinga obulabe obugyolekedde oba bwolekedde mukama waayo era nga bannayuganda batandise okugamba nti emmotoka eno erimu bingi nnyo kw'ossa ebyo ebigaadinga Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo oba oliawo ng'ebiri mu mmotoka ye eri gyetumanyi gy'atambuliramu. Kaakati nno amawulire gano mafu nnyo, amawulire gano makyamu ddala. Emmotoka eyo bwebanga aleetebwa mu Uganda ya muntu mulala nnyo tebangako ya Pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Nakugamba nti emmotoka eya Pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yaleetebwa ng'eyita mu ggwanga erya Kenya era yayita ku ttaka teyayita mu bbanga nti yagwa ku kisaawe ky'ennyonyi ekya Entebbe oba nejjira mu nnyonyi ya UN
emmotooka eno yayitira ku ttaka era yagulibwa okuva e Bulaaya ng'eri mannya ga musajja munnakenya. Kaakati emmotooka eyo bwe yatuuka e Uganda, omusajja munnakenya n'agiguza Mwami Kyagulanyi oba n'ekyusibwa n'eva mu mannya g'omusajja munnakenya nedda mu mannya ga Mwami Kyagulanyi. Era mu kusooka emmotooka eno baali tebagiggyeeko musolo kubanga baali balowooza si ya Munnayuganda, wabula oluvannyuma lw'okutegeera nti emmotooka eno ya Mwami Kyagulanyi baakemekkererwa ne basindukirwa emmeeme era emmotooka eno ne bagisika ne bamuggyako omusolo ogwakwatayo mu bukadde obusoba mu 10 oba mu 2. Ampuliza kaakati nno ebyo ng'omaze okubeera ng'obitegeera. Saamu Mayanja njagala nkulaga ebigambo ebimuzalidde leenya Makayi byazaalira ku nsiko, ate tukomewo otegeere nti abasajja bano maze n'okubeera ng'omusajja ono mukolako risaaki mu katambi kaffe akajja. Ngenda kubeera nga nkunnyola omusajja ono yavaawa, taata we yavaawa, jjajja we yavaawa, era bajja ddi mu Uganda, era bava lwaki ayogera ebigambo bino byonna, era ye Saamu Mayanja oba si ye. Kalira ogenda kubeera ng'obitegeera. Ampuliriza. Nembalabanga bagende wakatikiro kubaita akatikiro tubeyanzi ningati bano bakula batya baganda mmwe mwakula batya mulemye okukola ekituufu ne mukola ekitali kituufu. Oli muzeeyi amulese ayogedde byayogera amuprovokinga all the time olw'emirembe gyalwanira n'akireka. Naye buli muntu musoma amateeka. Administrative structure is very clear. President alonda ababukikira mu districts ba RDC ne system ye this or what ne kawo nakulira technical team ne wabawo political wing LC5 ne team ye LC3 ne team ye LC1 ne team ye kati kolese bakaba bamutemi olese bakatikiro olese abami olese abamasaza olese abamakomolo olese abebyalo lwaki otabula eggwanga oba obyagadde lobby and have a constitutional amendment bakuseemu. That one I say it clearly without fear or favor. Nabagamba ab'Ebugere ettaka eryo mu Buganda ya Kabaka ebyabulimba ettaka lyonna lya district. There is no Kabaka Mutebi oba ayagala ettaka aligule oba yalisikira okuva ku kitaawe abeere nalyo nentondera public land n'oluyita private land. Oba oyagala state within the state ekyo tusigaanyi kubanga taatawo Muteesa byakola. That is land by land. That is the truth. And my friend, if you don't want the truth, that is the truth. Kaakati nno nga bwe nagambye mu ntandikwa nti okwogera ennyo tekuba kumanya n'okusirika ennyo teba butamanya. Kaakati endiga okukoteka omutwe tekitegeeza nti temanyi gyeraga. Akaalo ka Buganda kano kaava dda, ate era Buganda lwazi ajeekoonako bw'atyo yagwa. Kaakati nno abasajja bangi nnyo abakozesebwa Mwami Museveni okubeera nga bafaananako ng'omusajja ono Minisita Saamu Mayanja. Njagala mwenna mujjukire nti omusajja ono yasooka n'avaayo n'ayogera ebigambo ebyali bikwata ku mayiro ettaka erya mayiro. Kaakati ono bwe yamala okwogera ku bigambo ebyo era twamuli avaayo n'ayogera ku lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'ebbanda. Ono nga yali agamba nti olubiri luno terwali lwa Ssaabasajja, nti waaliwo nannyini waalwo omuntu omulala. Kaakati badde tebuli busa yavuddeyo n'ayogera ebigambo bino ng'ali ku mukolo ogumu, era Abaganda katono bamulyemu amaaso era bangi nnyo beekandaze bwe batyo ne bamulaga nti omusajja ono talina nsa, era ne bamulaga nti wa Kiboggwe. Ne bava ku mukolo gwe yabadde aliko ne batambula ne bagenda oba oli awo olw'okuyisa Ssaabasajja mu kamwa n'okubeera ng'amuvoola, kubanga ono Mayanja azze buzzi mu Buganda. Ettaka lya Buganda lyava dda nga liriko Ssaabasajja Kabaka, era Ssaabasajja Kabaka si buli ttaka eriri mu Buganda nti lirye. Waliwo ettaka eririko gavumenti, waliwo ettaka ery'Obwakabaka bwa Buganda. Kaakati nno mwenna mujjukira bannayuganda abaasendebwa mu kye baayita entobazi, era nga bano ettaka lye baaliko lyali lya Buganda lya Ssaabasajja Kabaka. Kaakati bannayuganda ne basendebwa wali eri mu ntobazi, wali eri mukwano gwange mu disitulikiti ey'e Wakiso. Wabula kya nnaku nnyo abantu bano nga bamaze okusendebwa ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka. Laba gavumenti bw'ekoze olukwesikwesi ettaka lino ng'emaze okuligwabako bannansi bwetyo neereeta ba investor. Kaakati kifaananyi ekyo kyolaba, vidiyo eyo gyolaba, Abachina jjukira batandise dde okubeera nga basenda ekifo kino. Kati nga kitegeeza nti ettaka lya Buganda gavumenti etandise okubeera nga eriwamba kifuba ku kifuba
eberenge litwala ng'egobako bannansi saagala weerabire buli munnansi yali wano ne baba yali alinawo kalina ne baba alinawo bizinesi ng'efaanana etya ne baba wali alinawo nnyumba mmeka kaakati bano emizikiti amakyaki byonna byasendebwa kaakati nno buli kye baasenda baba wa miliyoni 2 abapangisa bafuna miliyoni 2 ku ssaabo abali batapangisa wabula njagala ojjukire nti ebintu bino oba kasasiro n'okubunduka okugwira bannansi bali ab'ekiteezi kati benjogerako ampuliriza kaakati abo kigambibwa nti waliwo abantu abaateeka baluti mu kasasiro ono kaakati bwe yamala okubwatuka oba n'atulika bwatu n'abumbulukuka n'agwira abantu kati njagala olabe mukwano gwange ampuliriza ettaka lino lya Ssaabasajja Kabaka era ettaka lino Buganda Land Board erivunaanyizibwako wabula Mayiga tavangayo okubeera ng'akuba abasajja bano mu mbuga kyokka nga naye agamba nti munnamateeka ogoba abantu ku ttaka eryo mu bumenyi bw'amateeka era kaakati abasajja ekifo kino bakitutte njagala owulire ebigambo bino birabeko ojja kakasa nti abasajja bano ebintu bino babikola nga bipange nga bigereke era tebigwa bugwe wabula beera mu pulaani kusendawo bannayuganda bonna babeere nga abasajja bano buli ekiyitibwa ettaka bakyeddiza njagala nnyo mukwano gwange ampuliza video eno gimpeera ekigalo era ompyo subscribinge ku mukutu gwaffe gwa AKTV Media mukutu gwa muntu wa wansi director wali ennateete nkutumiddeko nnyo balekwera ng'otugoberera n'okwagala ensi yo era weebale nnyo emirimu gy'okola Mukama Katonda akwemu ekisinga obulungi. Mu mwezi gw'okuna omwaka guno ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi Kinema bakola ebikwekweto wenja ku baali beesenza mu ntobazi gye byaggweranga amayumba gamenyeddwa ekyaleka abangi mu maziga. Kati enkuba yino etonnya nkoleetya mwana wange nze akayumba kange kennasookeramu nga baddaawo kwe kuzimba eno. Kyokka libadde teriri busa ng'abantu abatamanyiddwa baleese emmotoka ne bayiwa ettaka mu kitundu ky'olutobazi ebulenga ku lw'Emitiyana mu kifo wennyini awaagobwa abantu. Greda ne tractor birabiddwa nga biseeteza ettaka lino eryakubibwako ekibaati. Felix Mwanje Ssemuju ssentebe w'egombola ya Mmyuka Wakiso ng'ali wamu ne bakkansala batuuseko mu kifo kino ne beewuunya yaweereddwa obuyinza okuyiwa ettaka mu kifo kino ekyagobamu be bayita abeesenza. Gavumenti twagala otuyambe ku basajja bano ba yunivesite abajja wano ne bayiwa amataka ne bayiwa ettaka ffe bannansi ne mututwala ng'abatali bannansi. Baana kuyiwa ettaka ku lwokubiri ekiro twabitegedde na kuluggulo ne tukubira ku bakulu nga mubo osi owa polisi eyeebulenga atwalawo twamubuuziza n'atutegeeza nti yagezezzaako okujja n'abasirikale be ne bagezaako okuyimiriza abadde bayiwa ettaka naye n'afuna amasimu okuva waggulu ne bamugamba nti ajjewo mangu abasirikale era n'abajjawo ekiro. Netwadde ffe kye tusaba mu mbeera eriwo twagala bwenkanya kubanga baba omunaku bamugoba mu lutobazi kati nga waliwo ate ow'amaanyi aze mu lutobazi twagala tufune okunnyonnyola okutuufu. Beewuunyizza obanga mu ggwanga lino waliwo abali waggulu w'amateeka okutuusa okuyisa olugaayo mu nteekateeka ya gavumenti ey'okugoba abantu mu ntobazi ate bo ne bajja ne beesenzaamu. Kubanga bw'oba osobodde okumenya omuzikiti nga Nema ate lwaki ye Mandela asobola okukulemerera? Twebuuza Nema mu nsi muno Uganda mulimu ebyana n'abaana? Fena twagala enkulaakulana ku kitundu naye twagala ebintu ebiyita mu mateeka amaki amalambulukufu. Beewuunyizza nga Nema mu kusenda yagobawo emmotoka ezasangibwawo ne beewuunya abannema gye bali mu kiseera kino. Abantu omunaku owowansi eyali avugiraawo emmotoka eyali apaakinga awo emmotoka wamugobawo kati ate omuntu omu lwaki omukkiriza okuyiwa wano ettaka? Mwanje akubye amasimu era atuuse okuva mu kifo kino ng'ategedde yaleese ettaka lino aweze okulwana okulaba nga pulaani ya bizinesi egenda okuleetebwa mu kifo kino teakasibwa ba disitulikiti. Kigenda okugenda kuwandiikira disitulikiti pulaana okulaba nti tebafulumya pulaani ya wano ku kintu nekigenda okukolera wano nga tumaze kufuna kiriyalesi kuva waggulu. Abaali bakolera mu kifo kino ne bagobwawo bagenze bakiisa ensingo. Y'omunaku talina yegwateekeddwa kubeera abagagga be balina okubeera mu Uganda. Abdul Muwonge yakusakidde eggwire lino ku Laba TV. Kaakati nno ebyo byolabye bibimu ku bigenda mu maaso mu nsi yaffe okunyigiriza okutulugunya okugobaganya bannayuganda ku ttaka. Kaakati nno abasajja bano ne balabeka nga balyeddiza okubeera nga munnange beegaggawaza n'ogaggawaza famire zaabwe n'abaana baabwe wabula mu mbeera eno ng'ekyagenda mu maaso era byonna ng'omaze okubeera ng'obiwulira era ng'obitegedde ekkumi terikyawoomu. Kaakati omusajja ono owa NRM lukulwe era ng'atulira ddala mu paliamenti avuddeyo n'aga nti ekimala kimala
avuddeyo n'akakasa ensi eno mu lwatu mu kamera ku TV yennyini eyabukedde naga nti ekimala omusajja amanyiddwa nga Kyagulanyi musajja wa njawulo nnyo, musajja wa maanyi nnyo. Ono agamba nze ndi wa NRA mu lukulwe era ssalangako ddiiro kubeera ku opposition, naye buli ekigenda mu maaso tukiraba bulungi nnyo, tukigoberera bulungi nnyo luta ku luta, naye Kyagulanyi musajja wa njawulo nnyo era Kyagulanyi singa kisoboka twandimukyusiza amannya ne tumutuuma Mulengera kubanga ono alengera nnyo eby'omu maaso. Bangi ne balowooza nti omusajja ono akoze ensobi, wabula wagenda okuyitawo ebbanga ekiseera kigenda okwetolola nga baga nti omusajja yali mutuufu nnyo. Omusajja ono agamba nti ku bya Mathias Mpuuga abantu bangi nnyo, ababaka bangi nnyo mu paaliyamenti, bangi baavaayo ne mu nkuubo ne banenya ne Mwami Kyagulanyi okumunenya nga baga nti akoze ensobi etabangawo okujja Mpuuga ku bwaloopu okusikiza Honorable Joel Ssenyonyi entebe eyo ey'obwaloopu. Bano nga baali bagamba tekisoboka Joel Ssenyonyi okubeera nga anaasobola entebe eyo, era nga bano bagamba nti omusajja ono mujja mu ntebe mbu yali tamwagala bwagazi, mbu yali amutya buti, mbu ng'alowooza mbu anaatwala ekifo kye ekya pulezidenti obwa National Unity Platform. Kaakati nno oluvannyuma amawulire gagenda okubeera nga gavaayo nga galaga nti ono yali alidde ssente z'Abannayuganda ezisoba mu bukadde 5. Kaakati nno Bannayuganda ne batandika okubeera nga baga nti omusajja ali mutuufu, yali Mulengera, lubaye teruli busa. Kaakati bwino omulala n'avaayo nga kigamba nti aba DP Block abaweereddwa ssente kyokka n'omusajja ono Mathias Mpuuga era kwali, wabula Mpuuga ono yasinga okubeera nga alumiriza mbu akolera Bannayuganda, naye kati buli ssaga erimu ensimbi alabikako nga kwali butereevu ng'ono alidde ssente. Kaakati nno njagala olaba omusajja ono era omuwulire okakase nti abantu babaayo oluusi nga bakolera Mwami Museveni, naye ng'ebintu ebinyiga Bannayuganda bingi babiraba wadde ng'oluusi baba tebalina bwogerero. Mu bufunze ddala Mwami Kyagulanyi kubanga ffe tubeera mu paalamenti awo kati ffe tetuli kuyiyase. Mwami Kyagulanyi olunaku lwe yajja n'akyusa Mpuuga nga loopu n'ateekawo loopu omupya Joel Ssenyonyi kukyali mu paalamenti omwo mu nkubo n'amawulire agaava mu bantu, yadiikira yininga yakka ebitundu wakati we 15 kwa 2 awo. Mwami Kyagulanyi ng'era ensi egamba nti Kyagulanyi akoze lubi. Kikeeka abadde akaseera akatuufu apapidde ekitu teyeebuuziza akikuta atya awo wajja Mpuuga awo Mpuuga ng'abadde waaliwo amaloboozi ago kyendowooza nammwe ge mwakola ki ge mwafuna. Kakati akaseera bwe katambula ensonga y'ebitaano ejja, kali ensonga y'ebitaano bwejja nebikakasibwa nti omukulu yakwata omukono gwe n'agunnyika mu nva taata ewaka ne gujabagira. Omusajja bw'alemerako dagati omusajja ono oba waaliwo obutakkanya tetufuddeeyo emabega, naye ono yafuna omukisa kati. Ekintu nekitandikira awo. Ekintu ekyo bwe kyabeerawo abantu ne beekuba omusajja ono gwe tubadde tulowooza nga atategeera nnyo nsonga ng'alabira wala, yali yamulaba ono nti alimu embeera eno. Kaakati ebyaddiridde byonna n'enkwata y'ensonga byongedde okuleeta ekizibu, kubanga bajjukira mujjukira nga kintu kino bwe kyabaawo Mwami Mpuuga teyasooka gamba nti sizifuna, nagira naga nti ati bazituwa mu bitundu. Mu kusooka mujjukira mwenna ate administration ya paalamenti neevaayo n'omwogezi wa paalamenti n'agamba ssente twazikola ki? Twaziwaayo ffe ssente twazisasula. Kakati abantu ababadde bayinawo obwesige mu muntu bagenda okukkakkana. Omanyi abantu balemeddwa okutegeera ekintu kino. Kankubuulire Mwami Sserugga oyinza, waliwo abasajja abayita emityana mu tawuni omwo nga tebambalidde ddala saati ng'abantu tebabafaako era tebaboogerako, naye Sserugga gwe bamanyi ne sobriety ye ne kompoza ye
gwe ne bakulaba ng'oyita Emityana mu tawuni nga tosibye peesa limu wano bagamba waliwo ekyamu ku Seruga. Kakati ate Seruga tayinza kulifaalinga kuba tambalira ddala abayita bulijjo mu tawuni. Kakati bannaffe bagezaako okusweyinga debate bagizze ku ekyo Seruga gwe bamanyi. Sina mapesa pesa limu libuusa. Pesa limu lyokka ne livaawo n'otambula mu tawuni wano ng'ekifuba kiringa nti waliwo ekyamu kuki kubanga Seruga awo si we bakumanyidde era ekyo si kye bakulowoozaamu. Tebandowooza kwewolerezaako nti mutabani wa gundi atayambala. Kakati gwe Seruga tebakusuubira gamba nti mubulaana butya obutasiba busibi pesa limu waggulu ng'ate mutabani wa gundi bulijjo mulaba wano ye tayambalira ddala naki togenda kusobola kumatiza abantu era abantu tebasobola kukuwuliriza tebasobola. Kakati bwe buzibu bwe tuyina nti omuntu eyaleese kapa ng'agireese kulya mmese okiwulira kapa bwetandika okukwata ku nkoko agwamu nnyo. Omuntu eyaleese embwa ewaka ekolewo obukuumi embwa bw'erya embuzi tanyiika kyekimu singa embwa z'ebbali zijja ne zirya embuzi ye naye ate eno gye yaleeta okukuuma embuzi. Ebyo nno byogera genda wa olabayo nakulabayo olabayo n'olwekyo gyala kutegeeza kino kkiriza ganda mu lutalo luno mwami Mpuuga si muwanguzi nze ndi musajja w'enaremu tasobola kuluwangula. Tufunulire grounds bbiri. Bana basajja bannamateeka bali wano waliwo kye bayita legality nti mu mateeka osobola okukola ekintu nti ne slave trade era bamuwumbawumba muki mu mateeka. Ne apartheid South Africa yalina amateeka agamulungamya. Ne ssente eziyisibwa mu parliament nga zino ezaali ziyisibwa juzi Appropriation Act yali eyisibwa naye nga abantu basibiddemu omunyago naye nga bo bakikoze mu tteeka. Kakati omuntu yenna alowooza era twagizeemu pulezidenti ng'akiziiza naye nga kyali kikoze eki. Kakati ye omuntu bw'ajja munnamateeka bannamateeka abafu abalungi ne batuyita mu parliament okujja okugamba nti ebintu bye mwayisa ebiri mu mateeka naye nga ne bulijjo bye bavumirira ebirimu obukenuzi mu NRM ebikolebwa era bibadde biyisibwa muki mu mateeka naye byo ne babikkiriza. Kakati kino kiyisibwa mu tteeka katugeze nga kyali ate kino kyo si bwe kiri njala kuwa bwi grounds naye ne bwe kyandibadde naye twogera ku legality okikoledde kale mu tteeka tukkiriza naye waliwo ne kye bayita legitimacy. Okyaseesinge ku moral grounds okyaseesinze abantu banaatulaba batya banaagamba batya abantu banaagamba batya abantu banaayogera batya ku Mpuuga gwe baalaba juuzi ku nsonga y'amabaati ng'avuddeyo nagamba mutukoze butya abantu bekkalamu kamalayo ojja kwogera nyina ensonga bakisaakuzeemu kaakati nno oluvannyuma lw'okubeera ng'olidde ebigambo ebyo mukwano gwange ali ku mukutu gwaffe weebale nnyo bali eddala mwenna abatugoberera okuva ebule n'ebweya kyemukola kyamaanyi nnyo kyemukola kya ttendo nnyo okubeera nga mwagala ensi yammwe n'okubeera nga mukwano gwange emmesegi ng'eno mugyongerayo ne mugitambuza okugitalaaza amawanga gonna ageebunaayira ng'oggyeko n'eggwanga eryo erya Uganda gye bawulira olulimi lwe tukozesa. Kaakati nno nga bwe nakunnyonnyodde nti Mesarch Ssemakula ono y'omu ku bayimbi abaafuuka kyesirikidde mwenna mujjukira Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri bwe yali yawambibwa n'abuzibwawo ng'amawulire gaalaga nti ono yali mu ggwanga lya Namibia mu ddwaliro erimu ery'abakataala oba ery'abantu abo abalina obulemu ku mutwe. Kaakati nno Mesarch Ssemakula y'omu ku bayimbi abaasirikira ddala kyokka ng'omusajja ono y'omu ku bantu Ssaabasajja Kabaka be yawa n'ebitiibwa oba oliawo musajja wattu ng'alowooza nti bano baali basajja bamwagala era nga yali alowooza nti baali bakoze ekisaana okubeera nga balumirirwa Obuganda okulumirwa Uganda ne bannayuganda bonna. Kaakati nno Mesarch Ssemakula waliwo ebigambo bye yavuddeyo n'ayogera oluvannyuma lw'okubeera ng'ono yalaze nti takkiriziganya na muntu wa wansi era ng'ono alaga nti ye akwatagana na bali
abantu ate abanyigiriza bannayuganda. Njagala ojjukire waliwo amawulire agaafuluma nga galaga nti ono y'omu ku bayimbi mbu be bagamba mbu sirika tobaako kyonyega tobaako yadde okukola bw'obanga oyogedde bw'obanga okolodde kolola ng'oli ku sayidi eno ey'abantu abanyigiriza bannansi. Kaakati nno lubadde teluli busa. Ebigambo omusajja ono byayogedde naddala ku David Lutalo, ebigambo biri byayogera kaakati bimuzalidde leenya, bimuzalidde bitukula makayi byazalira ku nsiko. Bannayuganda oba ba concerned citizen baga nti Ssemakula ffe tukufudde kyoli, wali tolabikako, wali olinga musiiwufu ng'olinga kalooli era nga ne bwe bakusula ku kkuba kalooli tezikulya. Kaakati essaawa zino omaze okufuuka omuntu ogaggawadde ensi ekutegedde. Kaakati naawe gw'omu ssebo eyeegasse ku bantu bali abanyigiriza bannayuganda, abanyigiriza bannansi, ng'olaba ettaka lya bannayuganda litwalibwa, bannayuganda basula mpewo, bagobwa enkya n'eggulu, bangi bakubwa amasasi, abamu ne battibwa, mu malwaliro temuli ddagala, enguudo mbi, amasomero mabi. Naawe kennyininyini weegatta ku basajja kyannaku nnyo. Njagala oli ebigambo bino Mesarch Ssemakula yamanyi bw'anaabiddamu, yamanyi bw'anaabitebya, naye ng'abasajja bamaze dda okumuteeka ku musito bo tebaagala kumanya kasita w'emamaaza nga bakuteeka mu layini. Mesarch Ssemakula twongera okutegeeza ebigambo bino wamanga David ate tugenda kumusonyiwa, naawe tugenda kukutwaliramu ate we bituuse. Tugenda kukutwalira Mesarch Ssemakula. David ate tuyinza kumusonyiwa lero nnaku n'olumu. Tetuyinza kudiringana muntu akolera mutemu. Kino Museveni mutemu, David alo gwakolera mutemu. Tubaddewo ebbanga lyonna nga tulajjania David Lutalo aveeyo n'eddoboozi, aswe eddoboozi ayogere ku ebyo ebikolwa bya Museveni, naye nga ye alaga amukolera, ng'alaga amukolera. Kino Museveni omusajja gwakolera tugumbudde baganda baffe bali mu ttaka tebagenda kudda, babuziddwawo, abamu bali mu makomera emyaka 4 myaka 5 bali makomera, abasiba balanga olwema kuba bawagira President Bajagwan Sente amu. Ye David Lutalo gwakolera gwe gojja gwolereza, nawe tujja kutwaliramu. Tubikoye, tuli mu bintu bya ddala, tuli mu bintu bya ddala. Twagala kujja ggwanga lyaffe na nsi yaffe kugijja mu mikono gy'abatemu, tugijje mu bantu. Naye gojja otuwolereza. Twamugamba David Lutalo aveeyo asitwe eddoboozi kubanga twamuwagira. Twe abantu ba wansi twawagira David Lutalo, bannansi bannayuganda bawagira David Lutalo, n'afuuka kyali, n'afuuka omuntu. Kino Museveni n'amumanyi, ayita mumanyi, yamumanyira ku ffe. Naye kati obudde buno twamusaba eddoboozi ayogere ku ebyo, ye n'asalawo n'alaba nga ffe abantu abakyamu, abantu ababi. Okiwulira? Naye kati gwe ojja omuwolezo, owuliriza biki ebyo? Mesarch Ssemakula, Mesarch Ssemakula tetwagala otusiriwalireko, tuli mu bintu bya ddala. Tetwagala otusiriwalireko, tetwagala odde mu kutufuula basiru nga balategera. Tetugenda musonyiwa era tuli musonyiwa, ate naawe tugenda kugattako. Gwe kyoba olina okumanya abantu baffe bafudde tebagenda kudda, gojja oyogera kasasiro oyo gwoyogera. Tuli mu bintu bya ddala, twagala kununula ggwanga lyaffe. Twabawagira ne bafuuka abantu. Jeno Museveni n'abamanya, Jeno Museveni yali tabamanyi. Naye bano tugezaako okulajjania amaloboozi gaabwe nga tetwagala ssente zaabwe, tetwagala bijesi, tetwagala ddoboozi boogere ku ebikolo bya Jeno Museveni kubanga twabasapootinga amaloboozi gaabwe manene nnyo. Buli we boogera eddoboozi ligenda waggulu nnyo etuuka eri Jeno Museveni. Naye baasalawo ne batulekerera. Tetugenda basonyiwa ba David Lutalo paka okutuusa we tulijjako Jeno Museveni n'atuviira kubanga olwedde Jeno Museveni twamuwangula. President Bajagwan ye president omulonde. President Bajagwan Sente mpaka otuusa waalituula ku ntebe. Kakati n'ebigambo maze okubeera ng'obuulirira ng'obitegeera ebikwata ku Mesarch Ssemakula ng'ono mukwano gwange abasajja tebakyaliko kisa kasita w'emamaaza bakuyisaamu butereevu eggaali gwe gw'omanya ky'onoobawa naye nga bamaze okubeera nga bakuyisaamu eggaali. Kakati nno waliwo amawulire agalaga nti okuva ku lunaku lwa independence waliwo ebigambo ebyalabika mu maaso g'abannayuganda oba waliwo ebikolwa ebyalabwako ekkololo ewaali mwami Museveni, naye nga bino byali biraga nti ono akooye, ono talina kiddako, ono ensi emaze okubeera nga emufundirira. Kaakati yandibanga anoonya oluwenda akoze atya, kiki ekiddako, ono yandibanga asalaga wakayima okubeerako ne kyakola. Omusajja wuno aleese bwino ng'agamba nti okusinziira ku byaliwo, okusinziira ku bigenda mu maaso mu Uganda, kaakati mwami Museveni atandise okubeera nga asala entotto, yandibanga entebe ayagala okubeera nga agisuulawo, naye ensuulawo gy'agisuddewo eneebeera etya. Ebigambo bino njagala obiwulire ng'omaze butereevu nnyo
okumanya omusajja amaidwa nga mulongo waso omuluutansozi kafulu mu mbeera ekalubye era enamba gyolaba ku screen yeyeye tudde tubiwulire. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo waswanga muluutansozi akusabye okkalire kubanga zze bulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo waswa ye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Ulira ekitiibwa ky'eggwanga ne pulezidenti kirabikira ku paredi yejjayo. Ekitiibwa ky'eggwanga kibeera kitya? Kibeera bwe kiti. Njagala nkulage nti ekyo okutya kwe bayagadde okufuula achievement kuba Museveni alina ebimutigiinya nabagamba waliwo ebintu ebiri underground nga toyina bw'obibuulira abantu, toyina bwe basobola bimanya wano okugundi n'olaga nti omusajja bamukuttemu naye nga yakimanyi. Kati mukirabire ku paredi abantu bonna bwe batuuka omukulembeze yasembayo okutuuka ku mukolo. Omukulembeze bw'atuuka ku mukolo ekiba kiddako nga yakatuuka bw'ati kuba kuyimba luyimba lwaggwanga. Oluyimba lw'eggwanga okuluyimba paredi komanda yabeera aluduumira. Paredi eyo eriko ebeerako abantu ab'enjawulo. Paredi ebeerako abantu ab'enjawulo. Ebeerako paredi komanda. Paredi komanda oyo abeera alina okubeera ku mutendera ku ranka, alina okubeera paredi komanda abeera ku mutendera gwa kano oba gwa brigadier bw'abanga pulezidenti yaliwo oba abagenyi nga kuliko ne ba pulezidenti abalala. Alina okuba nga ali either kano oba brigadier. Bw'amalaawo abeera aliko turaisiwe. Turaisi abeera assistant. Turaisi alina okuba nga captain oba major. Then wabaawo ne gwe bayita orderly sergeant. Orderly sergeant oyo yayambala ekigoye ekibabwe ekiti ekya red. Era be babeera bakulembera parade. Omukulembeze bw'asajjamwe. Omukulembeze bw'atuuka bw'ati parade komanda n'alagira okuyimba oluyimba lw'eggwanga. Ebyo ebigambo byayogera ne bajjako enkofiira. Viva 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 kwa chama cha wewe wa Uganda, viva nikomawo viva gundi nga tuma tukagamba kofia kichwande towa ne mujjako enkofiira. Awo natandika okulayira ebyo byonna viva 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 wa chama cha UPDF. Bwamala ne bayimba oluyimba lw'eggwanga. Bamala okuyimba oluyimba lw'eggwanga n'atambula kye bayita paredi. Bw'amala okuzzaako n'atambula n'ajja mu maaso. Olwo omukulembeze abeera ayimiridde. Kati omukulembeze n'atuula. Omukulembeze bw'atuula ne omusajja n'ajja oyo ng'atambula nnyo abaayina ekiso n'akikiisingako n'akijira bw'ati n'akikyama n'akijira bw'ati n'atandika omumunnyonnyola. Mu bigambo bya munnyonnyola bibeera bino. N'amugamba ssebo yeffe tuli wano ku paredi tuli bangi. Paredi eno ekulembeddwa aba UPDF, kuliko aba Uganda Police, kuliko aba prison bwe bati tuli ebibinja bwe biti n'emabega waabyo waliyo bamwanayinki nga bw'olaba nti oluvannyuma wasobola okubeera waawo abawoota aba environment agundi aba batambula ng'ebizike simanyi abaani naye ayanjula abantu bonna abaliwo. N'amugamba era ssebo nkusaba ojje nkulambuze ogende obalabe. Abantu bano bonna nga bw'obalaba bamalirivu era kyonna kyonna ky'obagamba bali redde okukikola. Era nkusaba ojje ebyo ebigambo byogera olumala
n'afunga omuguu bba n'akyuka 90 degrees n'antunula eringo n'amukkiriza then n'amukima n'amutwala ne balambula kye bayita guard of honor. Kati omukulembeze bw'amala ogirambula yonna bw'ati n'amala okulambula n'akomawo parade party 2 n'etandika ng'amaze omunnyonnyola byonna nga bamaze n'okulayira mu maaso g'omukulembeze nti kyonna ky'otugamba awo enkuba ne bw'etonnya ng'erimu omuzira temuvaawo. Omusana ne bwe gwako okuva mu ggulu ne mutirika omusayi ng'omusana gubabo temusituka waawo ng'omukulembeze tannavaawo. Ebyo byonna babyeditinze waayo. Ensi yonna omuntu alina amagezi yakitegedde ow'ebyokwerinda. Waliwo ekintu ekitali kituufu mu bo. Tebageza ne babalimba mbu ebitwe ebyo mbu muwoza alina kye yakoze bakulimba era ky'oba yakanokoddeyo lwakuba nti abadisikasinga ebintu bino ku marediyo n'ababimanyi abeera atya okubidisikasinga senga abeera waka ate n'ababimanyi batono ebyo ebyamagye kati nze kambibagireyo neebaza Mukama kubanga yasooka kututwala ne tubeerayo kambibagireyo. Parade party 2 n'etandika wano we wavaayo ekitiibwa kyennyini. Parade etandika bwe bimala ebyo byonna nga babigize babeera eri mu kisaawe bwe bati kati parade commander n'atandika nannyonnyola byonna nga bigenda okutambula era n'abagamba kakati naawe essaawa zino kuliyo gawuka ne mujja n'agamba bw'ati yegugenda etambula kulimu emirundi ebiri tulinawo mwende ya upole tulina ne mwende ya raka naye tutandika ne mwende ya upole mbere temeya nga batambula mpola. Kati bwe mutambula ne mwetoola bweyo muti ne mutuuka awali omukulu watudde oba abagenyi abakulu we batudde. Abagenyi abakulu we batudde buli lw'otuukawo kubanga bitera okuba ebibinja 12 bitera kuba bwabaawo nga gundi ya official gundi biba ebibinja 12 era ekibinja ekisooka ekira kati ono wanne watebembuuse lindako omukulembeze w'eggwanga bw'atuukaawo wabaawo abasirikale babiri ng'omu akutte fulaga y'eggwanga ng'agikutte seeri empanike waggulu abagikutte ng'eri mu hando ng'eri mu muti origino yaayo n'eya UPDF era n'emala emugwako awo bamukuba essasi ne bamutta oba n'asirituka n'agwa nayo bamukuba essasi ne bamutta. Fulaga eyo zibeera mu mmotoka eri mu konvoyi yo evuga fulaga zokka era ajja n'ayimirira awo okujjayo nti eggwanga weeriri n'omukulembeze waali. Ekyo kyekitiibwa kya paredi. Kati bwe mutandika mwende ya upole ne mutandika bwe mutuuka wali omukulembeze oba omugenyi omukulu waali abeera komandinga olwo gadi komanda avaawo kati tulaisi era ebigambo ebyo byayogera n'agamba kakati nze ogwange guwedde ng'amaze okuleeta omugenyi omukulu n'agamba kati nze ogwange guwedde kakati gwe tulaisi taking over n'amugamba yes kati ne bwogenda oli n'atambula tutututu napapapapapa ye n'agenda. Oyo bw'amala okuvaawo ne bazingako fulaga ne bazizzaayo mu mmotoka. Kati tulaisiiwe yakomandinga bino ebya mwende ya upole oba mwende ya laka ne batandika. Ekitiibwa kya paredi kiviirayo ku guzimachi. Guzimachi ebeera mu mwende ya upole ne mu mwende ya raka. Eya mwende ya upole era olutuukawo paredi komando oba buli abakulembedde ekibinja atuuka n'ayogera ebigambo bino ng'atuusa awali abakulembeze agamba gadi ya kwanza nti ekibinja ekisooka era n'ayogera boogera n'erinnya lye nti nze Asiimwe Wire owa gadi ya kwanza ow'ekibinja ekisooka n'agamba abasirikale be telemuso ebeera wano bwe bati nga batambula kasita ayogera nga bagijjawo nga bagikwatira wano ng'agamba bw'ati macho weka nga basala ku nsingo ku mukono ogwa ddyo bwoti era obalaba nga basala bwe
n'okakanyala bwe kati n'otandika okutandula amagulu gano bw'oba olira ng'oli mu mwendi awupolera ebeera ya mpolampola bwe mumala oyitawo ne wajja ow'ekibinja ekyokubiri kubanga bwe muba muyimiridde mu pareedi abampi mugenda bwe muti kati abawanvu be basembayo kati abawanvu bwe baggwayo bwe bati